it goes. Hallelujah. Amen. Tusanyusa Katonda waffe. We make our God happy. Yesu yebazibwe. Amen. Kubanga Yesu yekka ye. Because it is only him and him alone. Zakayo n'ayogera n'agamba bw'ati. Zacchaeus spoke and said, Muyinza okubeeramu abamu Mukama. there may be some people God. N'agamba behold, And he said, Lava, the half of my goods I give to the poor. nti ebirungi byange byenfuna kitundu ku byo biwabaavu. Kiki ky'osobola kunyumizaako naawe Yesu? What can you share with Jesus? Bw'abanga akusisinkanye wekka If he met you alone ng'ayagala kukyalako ewuwo, and he wants to visit your house, ng'ayagala kuwaako ku mukisa he gwe, wants to give you part of his kiki blessing, kyagenda okusinziirako on what thing is he going to say kisumulule omukisa gwe that will bring out his, gusobole okubeera nga okugwera obulamu that bwo. his blessing comes to your life. Bayibuli yeegamba Bible tells us enneme egaba that soul that giveth y'eneega ejja. shall find